temwerabira ntwogera ku kigambo Christmas abaana tubayigirize mu mpisa yaffe bategeere nnyo Katonda nga kivudde mu nsibo eyaffe bagenda okuva mu masomero okugattako kwe bateekeddwa okugattako ng'ewaka tututte ebitundu 5 essomero tutabiri mu beka kaakati ezo ze twakajja tulye population weekulagira wewa nti gye twatandikira olwaliro size essanyu tukola ki gye tuliko lyanjawulo amakulu nti okutegeera kwa Katonda kulina kweyongera n'amaanyi okusinza bwe tubanga ate tukkira bukkirizi kaakati ne Christmas abantu bayitirivu mu ggwanga oba globally abeetegekera olunaku olwo naye nga amakulu mu kyo ki kwetegekera na kujaganyiza wamu kuzaalibwa kwoyo yajja okutununula kye tutegeeza baatubuliza ekibuuzo ky'ombuuziza that what is Christmas wandaba by then waddamu otya namanya nti kulya era nze mu kyangwe kyalimu ekyo nakimanya nti Christmas kitegeeza kulya tuteeke emmere nnyingi ne tugirya okufuna kw'abajulizi akw'eddiini essatu kujja kutya byonna tubirage nti obusamba tukobuzze buyita mu bantu nga tuli olunaku luno tuteekwa okujjukirako ne bannaffe bali be baayokya kubanga okutegeera kw'eddiini kwali kukola ate olwaliro kweyongedde tulaba nti mazima baali bazira ojje nga obibasomesanga lubeerera n'ensi okwongera okutegeera ebintu kaakati na bino bwe tuba tubituuseemu enzikiriza zaffe wano mu baddugavu ebyo tulinganga bye tutaalabako naye nga weebiri mpola mpola oli najjanga mu 7 side nagga nti nze ndi wa Jehova nomubuuza nti ate gwe osinza mu Bayibuli ki yonna eri egi yemu teriyo ndala Assembly Revelations Flash Light Channel Uganda mwebale kutuweereza mwebale ate kwekumira ku mpewo team omukwano gwange naye nkutumiddeko nyombaga za Sekukulu ennungi mwebale kutambulamu naffe omwaka tugutuuse ogwino ndoza tubuze sitagitana tubuze kale bwiche n'ennaku eziddako tutuke mu 2022 naffe bani abakyali up to now nga tuli balamu. It's by God's grace that we are all still surviving. So good afternoon, all our viewers, to the whose country that's still during the day. Good night, mwabagendo kwebaka, and good morning to those who have just woken up right now. A very happy Christmas and happy New Year. We are wishing you all these blessings because it is by chance that you are still surviving. There are those who are killed through these bombs in Kampala, and there are those who have died through accidents and in many ways abatasobodde okusurviving nga tuli balamu. So mwena bamuna bamukodeyo n'abalamusa ino abakiga ni mugamba ki abatoro mulimuta abatoro n'abatoro kati abanyona abanyoro kati n'abaganda mwena batumiddeko tobimanye ebyewaffe mutabimanyi nandi kakati tulina okubabuuzaako abantu bonna mu buli ngeri yonna ey'enjawulo. Abaswahili habari zenyu mbatumiddeko namwe mwenna mbagaliza Sekukulu ennungi n'omwaka ogw'emirembe. Naye honorable people celebrate Christmas nga tetumanyi kiki ekitegeeza. So nja lunaku lwetu tudiscussinge namwe abasobola okutukira ku masimu tuwayeemuko tulabe Christmas kiki and why should people, Christians, celebrate Christmas? And what should we learn from Christmas? And what is that like it be done? Twalikoze ki muzine ennaku enkulu ze tuyita Christmas? Buuza kwa tulaba tutandikirawo. Banna Flashlight Channel Uganda nate nsanso okuddamu okuba ntuliseganyiza obwanga atera mu ngeri y'emu ngera bwe tubadde ebbanga lyonna mu butakyusa kwa birowoozo nti tujja kubeerawo lubeerera ku lwa Flashlight naye ate ne bube enkya ne bube ggulo kikozinga okukekesa nti okutondawo kwa Flashlight erina okubaako abasika nabwe kiti mu kufa kwaffe nga tumaze okukkiriza mu ekyo nti obusika weebuli ntegeeza nti naffe tuli baakugenda Flashlight Channel esigalewo ng'ebaweereza naye ate mu mpereza eribeera ennuŋŋamu mu nkola y'emu etagenda kukyusa birowoozo kugenda ku kkowe ddala. Nze Jakana Naduli mutabani w'olutabaalo atera nannyini kukkiriza mu nkola eya federal system nga yenkola gye ntunuulidde egenda okuyamba era n'okuddaabula n'okuzza obujja
eggwanga Uganda awatali ntalo yadde okuyiwa omusaayi wabula twebuuza federal system kika kyeyo enze gyenjogerako era erinza kutereeza etya kale ekyo ekibuuzo kyali badde gye kiri nga kyetaaga okuweebwako ansa ebbanga lyonna bwe tubadde tuzaanukula n'okuwaayo kw'ebirowoozo byaffe kale nkola nzikiriza mu nkola ya individual merit okutunuulira omuntu butya ki kyasobola mu kusaavinga eggwanga lye so si ggwanga oba mawanga oba so si ddiini oba omukwano wabula obusobozi obwa ssekinnoomu mu nkola emu oba endala nja kusigala nga lubeerera mu kkowe lyerimu okubategeeza nti sinza asembayo era asinga mu bye ŋŋenda okuwa tuwaako kakulu oluusi mu kyo ne tuba tukimaze mu bugazi bwakyo tekimmisa luukusa ate gwe kuwa birowoozo na bute bwe walabye kintu ekyo bwe kigwanidde kukola that is inventory bwe tuteekeddwa okussa mu birowoozo ebijjuza olunyiri lwa Danyeri nti wange gwe Danyeri bikka ku bigambo sinaakamala ku kitabo kubanga essira ky'enkomero kiba kinatera okutuuka olibeerawo okuddiŋŋana embiro n'okumanya kulyeyongera awo tugenda ng'otambulira lubeerera mu kwagala kw'okwensiganya kw'ebirowoozo ku lw'eggwanga lyaffe Uganda omuli Dr. Hebwa omuli Jakana omuli n'abalala n'ensiima omuli Bakaruhanga omubeera Bannadyope omujja okubeera Baatooki abo bonna nga tuli kintabule naye nga buli ggwanga tutunuulidde mukwano gutugattira awamu nti ffenna tuli ekintu kitya kimu mu Katonda kale mu kyo tufe nnyo okutunira federal system nti ejja kusobola okuggyayo ekintu ekyo mu bulambulukufu bwakyo eggwanga lisobole okubaako werisesetulira ebigere n'okuwona kw'abano abazza obuzzi tebuyinza kukeera nkya kye nali ngezezzaako okutegeeza United States nga mpandise article yange gye nateeka ku Twitter naye by then Twitter naye sitaka sigitegeera na butegeezi nakawandiika ne sikategeera buteteera kitekaatambula naye nali ntunuulidde mu kuttibwa kw'abaddugavu nga mpadde ekirowoozo obusosozi obuli mu Amerika nga butunuulidde abo baatwala mu kyase kye-13-14 olwaliro bali mu bajjajja ba 8 ba 7 nga batudde mu Amerika ne mbagamba nti states zino ezijjuddemu abaddugavu tukitunuulire nga ne Liberia teyali ggwanga nti mu nsi lyali weeriri balitonda obutonzi nga baagala okukendeza ku baddugavu abaali eri Liberia okujja okubeerawo nabwekyo ne states zino eziri mu Amerika ezisigalidde zikkirizeewo ziba tezaagala baddugavu kati ate zo states ezimu abaddugavu bazifuule sovereign states African states nabo ba-Africanizing ebyabwe nabali abazungu basigale mu byabwe America ekutulwe mu states ezo n'ebbanga bali malanga bakyabeesibyeko n'okakasa nti bali mu jurisdiction ya America ate nga tebabaagala abaddugavu obusosoze tebugenda kuggwawo mpaka ensi lwe ligenda okutuuka kale mu ekyo nja kubagasa emembe gya Katonda emirungi n'okutunuulira butya bwe tugenda okuteesa ku nsonga y'amazaalibwa geegaliwa Katonda bankuumire. Okay, Katonda akutukuumire naawe era Mukama tukyamwebaliza ddala nti akyakusobozesezza ebigambo bino byoyisa ono ku mukutu nga bw'ogamba bw'ojja siggwa asoose ate siggwa asembyeyo oleesa endowooza yo naawe oba oyina eyo jangu flashlight channel nzigule flashlight channel nzigule leeta ebirowoozo byo naawe tulabe kyotugamba ate nga nkiddamu waliwo yaŋambye nti nosebe weebale kye twakula juzi bwe twabagamba temuddamu kuvumira wano ku bantu ku guno omukutu ate tetuvoola ate nange nno temunvuma waliwo babeera very serious nateekako okugamba ogwo. Whenever you become derailed on the right track you deserve to be abused when you're on the in right track in comparison to God's emiteko gye tusiraawo. Okay. Kakati tojja kukeera nkyokola ebya pastor Bugingo baga nti musajja mutegeevu oyo balina okuyisaawo balina okukuteeka mu layini oga nti agwo byotulagira okukola nga si byewatandika nabyo. Okay, so mwebale enyuma bale kutwagala tusiimira ddala because you made us what we are since we started this year up to date. Kyantino tuva ne tubeebaza ne tubagamba mwebale kutubeererawo nga n'Omukama Katonda utadde okumwebaza yeebala okubawa obulamu ne mutwagala ate nammwe ne tubagala. Obudde obusinga twebuuza who are we that are still breathing now? A lot of people are already dead, others in hospitals suffering with COVID-19 with different kind of diseases, others are being threatened in different versions, but for us
we tuli lwa kisa kya Katonda. So may the Lord bless you and bless you abundantly for supporting Georgia Nup Byarugaba William. Musajja atandise sebo okwogera. Atula bulungi kati omuggo guno gwabadde ino gwokusatu. Asigaza abiri kati okwokusatu kwaze je kuina okubeera. So ali bulungi agenda teera ddala. But it's because of you guys all over the globe. May the Lord bless you. We wish you a very Merry Christmas and Happy New Year to Christians. To Muslims, you are also invited to join us as you're celebrating the birth of Jesus Christ. Ngago Suleiman Jakana honorable. Tukwaniriza onoja noli akamere waka. Okulya sirutalo naye interest yo kulya ndiridde kuki kiyagamba nti ndivunana mwoyo si mubiri wabula mubiri gulivunana olw'omwoyo. Okay. Obo bitegedde. Bitegedde so. Bitegedde. Kale Christmas njiria nsinzira kugwe kyogoberera nanyini Christmas. Awo tugenda okutambula kwenyini. What does Christmas mean? Muli kulya mmere muguze abamweoze bagenda kwewola nyama bagenda ku bankoko abakyala bagenda kunoba bawanga teyangulide lugoye. So what is Christmas and why should the people celebrate it? What genda okutandikirawo? Bw'obonyonnyola Christmas muntegeere ennyango. Olwaleero Christmas kitwale nti ye birthday ntongolere ey'okujjukirwa kwa Kristo omukomerere gwe baabamba ku misaalaba. Era yajja n'ekigambo ekigamba nti yenna alemereddwa weetikka omusalaba gw'okola eki? Ongoberere. Naye mu biseera biri Kristo kye yali abategeeza kyali kinene nnyo lwakuba nti abawa interpretation. These days balina interpretations ezirimu ebigendererwa. Nabwe kityo omuntu yenna bw'aba ayogera ku kigambo Christmas aba ategeeza mazaalibwa ga Yesu Kristo. Oba gwe tetugamba nti Isa Masiya yafukibwako amaki? Amafuta. Kale birthday yo bw'oba okitunudde mu byafaayo byayo bwe mba sirabidde njukira twali mu P6 twali eyo Kalasa mixed primary school gye twali wali abaana abaali bajja mu kitongole kya Avis nga Janet Museveni ekitongole ekyo yakirimu ekyali emabega wa Avis. Abaana balonda ku nguudo abalemereddwako bazadde baabwe bakazatizi b'entalo ng'oggyeko okuba nti baagenda specifically kibiina ekyo kyali ku baana abo ne bayoola ab'omu Kampala abasambulira mu Mikwesese. Ontegedde baabaleetanga nnyo Kalasa primary school gye twasomera somero lya Kikristaayo ddala. Kaakati bwe tutuuka Kalasa mixed primary school, I remember very well it was P6 bwe baatubuuliza ekibuuzo ky'ombuuziza that what is Christmas? Wandaba by then waddamu otya? Namanya nti kulya era nze mu kyangu ekyalimu ekyo nakimanya nti Christmas kitegeeza kulya, tuteeka emmere nnyingi ne tugirya. Era nga mu ntegera ya butonga bwe yabeeranga kale okuba twali tuzze tusomyeko eno era bakuwa katiiki akato ne bakatemako bwe bati okategedde katiiki ako bwe bakumaakinga bati ne bakutemako eno waggulu kulaga nti kale kituufu kuba kulya naye ffe wano kitegera mu Christmas ge mazaalibwa. Naye Christmas eno Kristo okuvaawo okwe amala ategeeze Timothy nti okyanoonyeza omulamu mu bafu bamukisa bakkiriza nga tebakoze eki? Tebalabyeko. Watwala akaseera kaali kawanvu nnyo twatuuka mu kyase kye-19 awo Christmas wesinze okuteekebwamu ettutumu okujjukira amazaalibwa ga Kristo. Naye in actual sense bw'oddayo mu kwetegereza kw'ebyafaayo ate emabega gye biva mu njiri ya Balunabba Christmas eno teyagyogerako. Naye ate entandika y'ekyasa kye-19 Christmas etandika. Bw'otunuulira enjiri ya Pawulo gye baamutegeeza okuva gye yali ali n'agenda atambula okutuukira ddala mu ba English, ate bw'aba atandikiddeawo mu kukumbe ogwo nagwo gwaleeta Christmas n'ebamu ebbugumu nga lingi era kyasa kya 19 awo tuzze tutambula okutunuulira Christmas naye nga kitubuuza Christmas
olwaliro bwe boyogera ku lunaku olwo lunaku kyasinze okubaako abantu abayitirivu n'okwetegekerwa kwalwo kubanga kati ate kyasukka lwitwalinga tutandika nga ennaku z'omwezi 2 naye olwaliro kitwalira omwezi mulamba kasatu kona Desemba bwekibi enyimba za oba carols za Christmas nga zitandika amakulu nti okwetekeka ku lunaku olwo kutwala obudde bungi kifanaganako konga bolaba idi bwe tugirya ey'okusiiba naye twala omwezi muki mulamba kakati ne Christmas abantu bayitirivu mu ggwanga oba globally abeetegekera olunaku olwo naye nga amakulu mu kyo ki kwetegekera na kujaganyiza wamu kuzaalibwa kwoyo yajja okutununula kyetutegeeza omununuzi kyekyo kyokka tekiri mu birthday ya Yesu oba gwe tuyita Yesu Kristo ekyo kasoke gamba in a nutshell gaba mazaalibwa agajjudde agooyo eyatumibwa gye tuli era mu kulongoosa n'okunyweza n'okuzimba n'okulungamya kyekyamuleeta yeyo Christmas mazaalibwa ge era tugayozaayoza ebbanga lyonna naye in your perspective nga ebintu nga bw'obirabamu tweyisa tutya mu Christmas njagala tutegeeza abatuuliza nga mpise ku Flashlight channel nti entegeera mu bubombwa bwaffe eyawukana nnyo so nga ate kyekyalibadde kikulembera mu kyo okufulumya enneeyisa eyo ekituufu buli omu Christmas agikuza kusinze bwe yategeera Katonda oba ontegedde gye wakoma otegeera obuvunaanyizibwa bwa Katonda mu eyo njiri gy'okkiririzaamu ne Bayibuli gy'oli Christmas ekitiibwa ky'okuzaalibwa kw'oyo kiba kinenge gye kituwewula buli Christmas bw'erina okutuuka naye buli omu ajaganya bubwe okusinziza ku ntegeera grade kikwali mu kumanya Katonda osegedde kakati wano omusibe ate ali close nnyo ne Katonda Christmas bw'etuuka ne bamuwadde bigere asanyuka kinene kubanga bakawunga kabunaku n'ebijanjaalo oyo teyenkanankana na Pastor Bujingo abo tebenkana ono abasingako Bujingo oli mu kutegeera Katonda ali wala nnyo singa ku Bujingo is very close to God not near very close okutegeera Katonda okusinga Bujingo akyali n'amalaga ebbali kakati Christmas yaffe no tuba tunagikuza Jakana Naduli njikuliza ku ggwe era ekyo kikuli munda kyokkirizaamu kye nina okwawula nti wategeera Christmas wategeera otya okujja kwa Kristo yazaalibwa ddala oba tukkiriza nti ddala Kristo Katonda oba mwana wa Katonda kati awakati awo Bishop Asinasiyo yasinga okubireeta kituuta the three personas kiri mu Lutatini naye yali yategeeza obusatu oba the three persons wada kyasa kya 19 naye oyo Bishop Asinasiyo ije nanyi kuleeta obwo obusatu kakati Katonda mwana Katonda mwoyo Katonda mwoyo mutuukirivu Katonda mwana mwoyo nani kakati ekyandese kyeki oza kusomesa nange nsomesa kyekintu kakati nanyini busatu obwo gwe bayita Bishop the three doctrines yes naye mu kujja kwe nanyi kuleeta kigambo ekyo okujja nga kizungu okuva mu Bayibuli n'okwononeka kwakyo abantu okutandika eddala okukakasa nti Kristo Katonda which is wrong ye bw'aba akunyonyola mu Bayibuli n'enzijja ye akulaga n'obutonzi bwe buzze era ne bukiyita Katonda kiki kyali kakati wano kyegambye nze kyembadde ntuukako kyekiriwa njaganyiza ku ggwe nga nze Sulaiman okusinziira ku ekyo kyokkirizaamu nga nkyawudde birthday teziyizibwa naye zeetya mu nkola ki kakati neeyisa yaffe gy'obuuzizaako wabweru ffe wano mu Africa mu specification gye ngenda otwala specifically sitadde ngenda gissa ku ggwanga Uganda bwe tuba tukuza Christmas mu buwangwa bwaffe ffenna mu ddiini essatu ezaateekebwa mu ndagaano y'olwenda ennaku enkulu mu madiini ffenna tuzikuza omulundi gutya gumu
gumu wabula ate abakulembeze abazze batula mu kyofafe mu bifo by'obukulembeze be bazze boonona ennaku ezo n'okuteekawo enjawulukana naye ffe twalyanga Sekukulu wano ewa taata ey'amazaalibwa ga Kristo ng'oyinza okugamba yeffe abasiiba mu kyaki kombe muli basiraamu nga tuli basiraamu ate ojja ssanga abakulidde mu Buganda wano nga idi okutuuka ogamba yaabwe nga si basiraamu naye nga ebigambo bya Katonda biri rated na butya bwe tulina okubiteekamu amagezi tomala gadduma kuteekawo kuwakanya oba kukkiriza okujjako ng'otaddemu okufumiintiriza kati ffenna wano mu Buganda bwe twali okuva twava mu ntalo z'amaddiini ennaku enkulu twazitwala nga ziri yunifoomu eza Katonda twalyanga emmere kyekimu era tweyagala nga munneeyagala eraga nti temuli busosoze oba ontegedde kakati kyentegeeza bakulembeze bannaffe mbadde ngezaako kiraba ku His Excellency President Idi bwetuuka ayita abasiraamu State House Christmas benetera okutuuka ayita abasiraamu Easter gyatayitangako bantu tatera kubayita ku Easter nezo ennaku enkulu ezo abadde ayita ab'amadiini ag'enjawulo nti mujje kale mukutuka mu kwebyo Christmas kitegeeza nti tuli ku mazaalibwa n'okuyozaayoza kw'okujja kw'omulokozi oyo gwe twali tulindirira yali ayogerwako ku Yokaana n'eyayogerwako ku Musa osegedde nga bamulanga naye tubuuza yooyo oba tulinda oli Musa bwe yatugeza agenda okuva wakati mu baamawanga eri mu Middle East yali yategeeza ku Muhammad peace be upon him kaakati kino kyenkutuukako kyekugamba Sekukulu wano ewaffe mu Buganda siyawukana na Sulaimaani sawukana na Rogers kubanga bannabbi abo 25 Yeswa gyali gwe tuyita Isa Masiya era ne Solaye ewaffe ya Ishai tusaalira ye Yesu Kristo oba kitegedde kaakati ffe mu kumumanya tumumanyira mu ango ndala nammwe mumanyira mu ango kiki naye ng'ekyatabula kino bwe tuddayo ku njiri ya Balunabba ennyonnyola buti ebyo ebyaliwo mu bayigirizwa 12 abaakulembera kubanga Abanabasi yali kwali naye ate mu kujja kw'okukyusa kw'enjiri kwe kuleesa obuzibu n'okujja n'entya katyole mwa bino by'olaba n'osanga enjiri ewandiikiddwa kwataaliyo ate alina kyamanyi noga nti ekitabo kya John eno Bayibuli ya Maaka eno Bayibuli ya gundi naye nga buli omwagitume tuli mu edition ya 7 olwaleero naye buli edition ejja teba relative ku edition zasooka lwaki enjiri ejja ekyuka so nga tebigambo bya Katonda bye tugamba tebikyuka era tugamba tebirijjulukuka amakulu gaabyo n'empandiika yaabyo lwaki buli awandika Bayibuli ajja n'ebigambo nga birala n'enzikiriza ndala zonna nze nzigoberera ovyadda kwesooka eyava mu ekigambo the New Testament awe twatandikira okufuna embojjanyi kaakati na bino bwe tuba tubituuseemu enzikiriza zaffe wano mu baddugavu ebyo tulinganga bye tutaalabako naye nga weebiri mpola mpola oli najjanga 7 side naga nti nze ndi wa Jehova nomubuuza nti ate gw'osinza mu Bayibuli ki yonna eri yeeki yemu teriyo ndala Assembly Revelations teriyo kipya kakati awo tunuulidde naye nga tuba tuzze ku nsonga ya Christmas njaga tutegeeza bannanga abaddugavu kukuuma kitiibwa kyekyo mukolo ki gwe tukola bwe tuba twogera ku Christmas nga mazaalibwa essente mu nsawo yo si kyekikulu Katonda atunuulira mwoyo Dr. Hebwa nja kwebaza tulyatuuse eryokunjozaayoza ne kubeera mu kabaga okweyagala kale nja kusaba Katonda akuddizeewo okisingako okuba ekirungi amiina kubanga nange olwaliro nasanyusa olusanyuka nti kacyanga bwanga bwa mmindi mu bonna be mbadde mpangala nabo sifunangako ankolera kye wakoze kanti nkuta ettooke n'enkoko yiiyo webale kale nkwebaliza wakati ne munnange olw'ekikolwa ekyo kye wakoze era ssebo sijja kugamba nti nja kweryaza amaanya nteekwa okulya erikoko saakakoko erikoko ssebo toyanza webale naffe tukwebaliza ddala ettooke mayinza ly'empoomerwa wano mu Buganda emmere egattibwako ebirala gaba matooke kale mu kyo nja kutegeeza Edith agezeeko ddiboobeza bulungi nga tubadde tulirya olunaku kusobola okutambula lujjulera ekigambo nti tuli kuyozaayoza kw'amazaalibwa gwoyo yajja okutulokola okuva mu bubi era n'essaala eri yaga nti otulokole so si okajjukira kwe kali mu ssaala yaffe so si
totutwala mukukemebwa otulokole ebibi byaffe gwe sala wajerabira dda nati owaze kusomesa ndi omu kwabo ndi mu kirasi ne bwenzija wano challenge eyo kusaazi twakajogako emirundi ebiri kikugwanira oddeyo bikule ebitabo ekintu ekikuyingire mu mutwe kubanga olina ogisulirako n'ogizukukirako nanti Christmas bino bitwalize bintu twalize ne tusome esaala zino ne tuddamu zitegeera oluza kiri kunzenzeka buuza olitoni neto ne bwali ne bwali somesa eggwanga ebayibuli mukubako nfufu ku Christmas kyendiko people should not kukubako nfuufu zokka ku Christmas day ekitwatandise nakyo ne mbagamba nti okuza ku lunaku luno kisinzira butya percentage yo gyekoma mu kutegeera Katonda awo ojja okusinziira okuba nti olunaku lutuliko olutegeera nnyo oba lwa kibogebogge gy'oli obadda toluliiko naye nga bannayuganda mbategeeza ebigambo bino mbadde mu kwebaza kwa Dr. Hebwa okumutegeeza nti webale nnyo webalire ddala era okusaba kwange kugamba nti Katonda wojje akuddizeewo musera amiina kale banna flashlight bannange ne bannayuganda mu kwogera ku kigambo Christmas mu ggwanga Uganda bwetyo tuzze tukicelebrating olwaleero kitwale nti okuba twategeera enjiri okusinziira mu mwaka 1877 n'1879 bala okuva kwolwo mpaka 2021 Christmas twakalya 133 bwemba serabidde zetwakalya okuva twategeera eddiini mu ggwanga Uganda specifically okunyonyolebwa kwa Bible kakati ezo zetwakajja tulye population wekulagira wewa nti gye twatandikira olwairo size essanyu tukola ki gye tuliko lyanjawulo amakulu nti okutegeera kwa Katonda kulina kweyongera n'amaanyi okusinza bwe tubanga ate tukkira bukkirizi kakati 1877 ate yo idi tugiriridde ddala okuba ensuusuuba 1848 bano 777 obusiraamu 1840 idi zo bwe tuba twakazirya ziweredde ddala okusinga ku Christmas ontegedde kale mu kyo tudde okutunira kw'ebyafaayo byaffe n'okwejjukanya kw'abantu baffe nga tetubasomesa kyokka kuzaalibwa kwa Kristo wabula n'ebyafaayo by'eggwanga lyaffe butya butandise okuyiga okutegeera Katonda okuva mu kujjukiza abantu ebyafaayo bye tuzze tuyita interpretations ekyo nnyonnyola omuntu ku ebyo byatambulamu ne mu bulamu bwe obwa bulijjo ayongere okutegeera Katonda kale mu kyo Christmas tuziridde okuva mu mwaka 1877 up to 2021 ali eyo naawe mbalirako kwe tumanya nti Christmas twakazirya emirundi emeka kale kikuwongereko n'okwongera okuteeka ejjinja naawe ku mugongo gwo okutunira kw'abajulizi mu mwaka 1884 bwe baayokebwa kubanga kasamba tukavya dda 84 bwe katandikira kubanga teyakeera bukezi nsi nti babookye jjajja atunira bikolwa kuva mu mwaka 1884 Estegedde 85 ne kayongera akasamba tuko 96 byonna n'abiggala okufuna kw'abajulizi akw'eddiini essatu kujja kutya byonna tubirage nti obusamba tuko buzze buyita mu bantu nga tuli olunaku luno tuteekwa okujjukirako ne bannaffe bali be baayokya kubanga okutegeera kw'eddiini kwali kutono ate olwaliro kweyongedde tulaba nti mazima baali bazira ojje nga obibasomesanga lubeerera n'ensi okwongera okutegeera ebintu ebyo okitegedde gye tuyita Mother's Day nabwe kitya ndaba Christmas and series in Uganda bw'oba oginnyonnyolako oyinza okwebaka ne buzibuka ne buziba kale mu kyonga Jakana Naduli mu kukkiriza kwange n'okutegeera kwa Yesu okujja kwe nga bwe yatutegeeza nti mazima ddala ekkubo bwe bulamu ate era ge mazima tugezeeko kufa abakkiriza mu kujja kwe mu lunaku lwa Christmas olugenda okutuuka tukakase nti tujjuuliriza ekigambo ekyo wakati mu bakulembeze baffe abaliyo naffe be bakulembera okukakasa nti bwe tuba twetaaga amazima twetaaga obumu ate bwe tubanga yali ekkubo tuliteekawo tutya nga ffe abakulembeze mwabo bwe tukulembera naffe bakulembera okukakasa nti amakubo agosobola okugagoberera nga tuyita mu Katonda bw'obanga bwe bulamu tukkirize nti kyali ategeeza bwe bulamu butya kwe kwawula kuva ku kibi n'otegeera ekirungi naakwo ekkubo erikutuusa ewa Katonda kale bw'abanga yekkubo bwe bulamu ge mazima olunaku luno tuteekeddwa tutunuulira mu nsonga eyo
n'okutunda kwebyo ebibyo tuzze tukola kubanga tubikendeeza mu kuba nti tuzze era nga tuzze bujja omulokole kyagamba nti ye born again. Kale Christmas ewa interpretation butebe wategeera Katonda nze mucyo byo byenjagadde okutegeeza bw'aba tulaganyisa ddala tagenda tulekanga tuli bamulekwa alirajanira kitaawe kutita Katonda namuweereza omubeezi omulala yali tola kubye n'atuwa kubanga ebibye by'ebyoli aligenda okujja n'oli agenda okujja ebyo byali ebya Kristo natuga nti ye tagenda tulekanga tuli bamulekwa ebbanga lyonna betulina okutuyimirizaawo be ba pastors ba bishops abatali bujingo mu ntegeera ne bajjanga batutegeeza ebigambo bwebyo nti ye bwetugaa tagenda tulekanga tuli bamulekwa ye bw'abalabanga mulekwa gwe batagenda tulekera nga muhoozi ku ludda lwa Museveni naye atutegeeza sigenda balekanga mulekwa bannayuganda okusinza kuyampa obuyinza Katonda nange mbalekedde muhoozi ebyensi bijja sigala nga byansi n'ebya Katonda bisigale nga byaki bya Katonda. Pastor Bujinge yaveeyo atunulire ebintu bino ategere Katonda n'okuleta kw'abantu buno si busika nga basikira Kristo nedda si bwe kiri. Kale mucyo mbategeeza banna Uganda bannange mu kutegeeza kw'ennaku zino tujjemu obusosoze. Obusosoze mu madiini bubadde buyitiridde mu kwesongamu oyo mu Kristaayo nnyo oyo mu Katoliki nze ndi mu Seventh Day oyo musiraamu nnyo. Bayibuli etugamba nti ogwe nayita namuyita dda eyayitabira mu batali bayite ekisa kye kyatuuka n'addayo ate yali yeesigiza naye nga yabalibwa mu bayite ekisa kye kyatuuka n'amala atuuka nabwekityo tolwanagana muntu yenna mu ddiini gyakola ki gyalimu okuyitibwa kwa Katonda bw'aba yasalamu muttanga mu Kristaayo muleke abe mu Kristaayo bw'aba yakikiriza nti ajja kufa mu siraamu nga Jakana Naduli nsaba Katonda anzitiraawo mu ddiini yange kuba njagala bw'onoosanga mu Katoliki nga naye kyamutonderwa mu 70 yonna gye tuli tewali mbojja nye twetera kulwanagana kubanga okuyita kukwe era n'okulungamya kuki kukwe. Kale mucyo obusosoze mu madiini tubwejjemu tubulire ebigambo bya Katonda okuyita n'okutuusa kuliba kukwe kubanga okusalawo kwe okulubereberye bw'ati bwe yakuwandikako ennyukuta kyeyabuuza nti ani ali ewala n'oyo ekyamuwandikirwako gwe kitalituukako. Okitegedde? Kale mucyo ennaku zino tuzitwale nga zakweddaabulula mu myoyo gyaffe n'okuzza kw'obujja kw'oyo ekikolwa ekirimu ekikulu nti yajja ku lwaffe okuluŋŋamizibwa okulongoosebwa okutereezebwa okubeera ne Katonda nga ye lyekkubo bwe bulamu ge mazima abaffe bwe twebuuzaamu ffe abakkiriza mu nnaku zino ddala tuli ekyo kiki yali atugamba awo nga tulongoosa. Okujjako ng'olina ekibuuzo nyinza okuziba nga njogera Bayibuli ge mazima kuba kitanga ate bwe tutuula ewaka mu mboozi eziringa zitulira ku mmere zeezo. Ekibuuzo nkirina ffe naddala abavubuka mu zino ennaku enkulu naddala lwa Christmas bwe olugendo okuba very soon abakadde abafumbo unlike these kids twaliyeyisizza mu ngeri ki? Omuvubuka alwanyisa ekigambo kino ekiva mu bitabo bya Sulimaani yatugamba nti obutuukirivu bw'omuvubuka tebwawukanye era bufaanaganira ddala ng'ekkubo ly'empungu mu bbanga. Eva terizuulwa era terirabika nabwekityo okukkiriza kwammwe kusinziire ku bigambo ebibabuuliddwa okuva mu buto mu kutegeera kwa Katonda tujjulize ennyukuta era nga tugiwakanya obutuukirivu bwaffe busobole okujjula tutegere nnyo okujja kwa Kristo yali ategeeza kiri eri agoba ki. Settlement gye nsobola okuba abavubuka bannange okufedda mu myaka 15 mpaka ku myaka 35 nabwekityo bakadde baffe nzirayo kummwe okubategeeza nti twali badde tweyisa tutya awali ensobi mu baana baffe obutategeera nnaku zino naffe tusseewo okwenenya kwa Katonda nti ebibatuusiddwako bwali bulagajjavu bwaffe lwaki omwana tategeera nnaku zino nakutegeera Katonda yabula atya mu makaago kubanga mwe muvaamu ffe tuva mu mmwe. Nabwekityo bw'olaba abaana bo nga Christmas tebagitegeera tebasobola kujaganya ku yo n'okutegeera kwoyo lwa eyajja okutumibwa gye tuli kakasa nti wakyaliwo okwenenya kukotekeddwa okufukamira mu maaso ga Katonda tugenda tutuuka ku Sekukulu eddako artist ng'omwana oyo akyuse mu kutegeera Katonda ne percentage ennene okufaayo okukuza omwana ekyo kiri mu mikono gyammwe. Message eyo egenda eri abazadde
atali muzadde omu oba babiri n'omuvubuka asobola okuba omuzadde wetutandikira mu myaka 18. Fayo nnyo omwana ono atwale okutegera kwa Katonda mu ddiini yo n'okutunda kw'okuzuula amadiini gano okujja kwazo lwaki entawo zaali baddewo ezinga ffenna tulina Katonda atya omu. Kale okutegeera comparison eri muggwe okwawula ekituufu ku kikyamu. Bayibuli kyega nti abaguli omusango okola ekikyamu n'oleka ekituufu. Kaakati abazadde kibakkatako byonna gye tuli nga buli muzadde omwana okumutunuuliza mu layini ya Katonda nga tannamanya kintu kyonna kisigalidde. Okutegeera obuwangwa bw'engera Bayibuli bwe gisomye okuva ku empaka Z eyogera ku buwangwa bwa Kiisirayiri. Naawe bubwo tobulekangayo. Omwana omuga nti oli mukristaayo naye oli musajja muganda, oli muwala muganda. Omu Buganda tuwatanga tufukamidde. Abaffe obwetowaze waffe eri bakulu baffe babeera baba baffe. Abaffe otunuli abakadde ne batakuzaala oyo ofukamiranga mu maaso ng'akusingako. Abaffe mukyala bw'anaabanga anaafumbirwanga akola ebintu bino. Obwo buwangwa tebuziyizibwa era si bubi. Nabwekite mu ky'obuzadde bwe buli nga bw'ofuulira ekigambo nti oli muzadde, fuuka omuzadde eri omwana ono mu kutegeera kwa Katonda kubanga ly'ekkubo gw'olina oddimussaamu aleme kukulanga mulangaatira. Tutegeraganye? Nabwekito ejo ate eddayo eyali badde yogerwako gy'oggyemu ey'abato kwekakasa nti tubafuula abawulize gye tulina okutegeera kwa Katonda tusobole okufuna generation egenda okuyamba eggwanga lyaffe mu maaso ng'erimu abategeera. Abasobola n'otundi ekintu naga nti ekyo tekijja nsi ekyo tukireke ku lw'okusinziira ku bwe yakuzibwa mu maka. Ebikolwa bikuza omwana n'akamwa nga kwekuli. Bayibuli kyega nti suula omuggo oyonoona omwana. Kale mu kyo omuggo gwe baali boogerako si kuba kaggo kakwata, baali bayogera kusuula kwa muggo gw'okusuula obuvunaanyizibwa bwo. Kye baali bategeeza temujjayo agaggo ne mutandika okuwuttula abaana tebaatugaa suula omuggo oyonoona omwana, baali bategeeza gwe kusuula buvunaanyizibwa. Kyova nti Kristo ebigambo byali byangero. Bamubuuza nti mu Kristo lwaki munnange Yesu buli kigambo kyonna kyogera kyokyogera mu ngero, n'atutegeeza nti awatali lugero tewali okuyigiza kwa mwana wa muntu. Oba nfuna bulungi? Kaakati mu ngero ezo mwe tulina okutegeerera weegendereze nnyo okutwala direct ebigambo bya Katonda nga tobitaddeko fumiintiriza. Ekyo kiba kibuzibu kya bulabe. Spare the rod and spoil the child. Tiyagamba nti suula akaggo ddala kana akakuba. Suula obuvunaanyizibwa bwo oyonoona omwana. Kyekyali kitegeeza. Ate omuluzungu bakiddamu bulungi. Tebalina direct translation. Bigambo bya Sulimaani bya Bayibuli. Byali bya Bayibuli. Va ku bya buzungu gwe buli kimu kinaafuuka kya buzungu. Katonda taba nko muzungu. Is all way. Kale mu luzungu bakyogera bulungi. Spare. Nino bali badde bagamba through the kago. Okay, kakati n'olw'ensonga eyo tunatera okumuza program fenoko olwaleero. Naye nga it's very, very, very wonderful moment to celebrate Christmas. Nange nti Christmas we have to be nice to everyone. Be nice to me, I'll be nice to you. Right. Be nice to, we are nice to you, our viewers, we shall be nice to you. Because what you are doing today, si kuba nti no, nti fe abasinga, fe abasembayo. Naye we are sparing some time of ours. Tukujjukize nti munnange muzina ennaku enkulu. Kati there are those who are planning even to divorce. There are those who are planning nja kumuwa akatwa bwali bakyaddeko ewaffe ne tumwa kamera ako. Ekirungizo yange wajingulidde sijja kukyala. Ate nagambye ojje nku akatwa. Ndise kyakulabirako. Kali ate bagamba nti nno bwaba bulira owaabobwe. Ng'okutwa okoze otya? Owomunaku ng'okutwa okola ki? Ng'oteze. Gw'okyogedde nti waliyo abatezi b'obutonzi si temumpita. Dr. Hebwa yankozeeko dda. Nja kugiriiraka. Weewaawo. Mpozi muliyita mu bantu beewange nze sijja kuyita bajja kujja wampadde yange. Weewaayo. Ne family katuliira wakati etukke mu vi. Tunyumirwe. So n'olw'ensonga eyo muzina ennaku enkulu tulina okweyisa obulungi. Mu kyo kyembadde ntegeeza nti we don't need to plan to do wrong things on the birthday of Jesus Christ. True, kubanga we have to do the right things only. Ekyo kiyinza okufuuka akabonero ak'obujeemu okufaananako abakomera Kristo ne kitwaliramu abajja okunakuwalira ku ye. Abaakomerera baali balala ate abaakaba baali baki? Balala. Naye daba Katonda bwamuyisaamu ekigambo n'amugaa nti bategeeze
nti mwaba Yerusalemu temunkabira mwekabire kiki mweka kibaziziddwako naye amakulu agakirimu buboga tunulidde ate kikwewuunyisa nti je yali abategeeza nti okujja kwange ntuukiriza naye aligoberera ku ebyo bye mbagambye aliba mu kkuba eggolokofu naye okwekabirako yali ategeeza ate ku ludda olulala nti mmwe mugobya obulongoofu bakuwadde emmere n'ogiwa mu ttaka ate njala bwe kumye n'ogironda muwone nnyani wenenya weka kyeri abagamba nti mwabana b'Yerusalemu kibaziziddako okunkabira mwekabire kiki mwekka kale nabwe kityo Dr. Hibwa kyabadde annyonnyolako nti muleke okukola ebikolobero mu nnaku zino ate kupulaningira mu nkwe mazaalibwa ekitabanyi kya Naddu tujja kifuna ku lunaku olwo sima kikuba endongo oba tekikuba ndongo ne babeerawo ne bajegerera eyo tujja genda ku mabbala tulabe kiyinza okuba tukigwera temumanya byemanju kale awo mupulaninga kwagala kubawa abalala naye nga nsaba nti Katonda batuuse ku accident temutuukanga eruweero kale mukyo okukola ebimu nnaku zino enkulu tuwe ennaku n'amakulu gaazo nkulu bwega nti musome ebbaluwa mu myoyo gyazo ne bannanyini kuziwandiika kale n'ennaku zino za Christmas oba ennaku enkulu tuzisome tukole ebikolwa ebijja mu kutegeera ennaku ezo n'ebigendo ebyali mu nnaku ezo nzijukira ebiseera ebyo munatusonyiwa naye nga tuli mu interactive discussion kugamba omuganda yagamba nti abayita ababiri bejjukanya weewaawo so mukyalo wa muzeeyi anti taata wange musajja munaddiini nnyo Anglican man Canon Captain Chris Matofu yali mulwanyi bano church army yes abasirikale ba papa yaabo yekitango oyo ku Christmas nga tunaruka ku Christmas ne bintu byakolanga nti nga buli lunaku olina okuba nga olinayo akanyigi komanyi mu Bible omwaka gwagwerangako nga lyakababuuza omwaka guweddeko gulimu ennaku mmeka nti bisatu bezi njagala verses ezo okiraba so kwigamba bw'onookulanga omenti no Christmas olunaku to recite byembadde misoma byonna mu Bible so naye there are those ali wano aplaninga nabbawandi kyengenda okulya neffe nga tugamba ng'oddayo mu Bible ng'otandika okugisoma bagenda zimbuuza ngenda naye wali mukwasi mubi olaba weerabira essaala nga mwali musoma bwe mutyo nga tomanyi essaala buuza yeemu kati ekomyewo tombuuza saala buuza verses ziri mu Bible no ekyo si kyetwetwala okukemebwa kwa Katonda tekuba bwe kuto nti gwe nkema ku kyemmanyi essaala nayo ngimanyi yetandikirwako oyagala ya luzungu ya luganda ya tekeddwa okumanya tegeze kubatuuliriza era batulaba ku online ku flashlight channel njagala okubategeeza nti njize Bayibuli mu mboozi n'ekitange era sinza kutegeeza nti nnako certificate yonna we nagisomera okujjako certificate maka njize eggwanga lyange n'ebyafaayo n'okutegeera kwonna kwondabamu irrespective ebyo bye yantuma ku ssomero ng'okusoma amateeka okusoma psychology okusoma social work mu zonna eddiguli ezo zennina ekirimu ekikulu kiri kimu zinyamba ntandise ne common sense yava awaka n'obutegevu obwawaka kye tuyita ethics mu baana obakuza ne mukulira wamu bakadde baffe gye muli tubasaba mutandike okuddamu okuzzaawo kw'ebyoto nonti necessary okukuma omuliro ne mutuulaawo ebyoto mu maka ye muzadde okubeera interactive n'abaana be mu kunyumya ku bigambo bya Katonda lubeerera abaana bakwatira mu mboozi ezo okusinga ky'omutume ekyekkalwe ekiri practical omuntu akitegeera nnyo okusinga theoretical. That's true. Ontegedde nabwe ekyo ffe kyekituuziza mu mizikiti every Friday okusala emirundi 5 ebyo byonna bye tuwulirizanga basaala basoma bijja bitwewandiikamu n'okufaayo kwaffe kwe tuteekawo obunyiikivu ne kutwongerako n'abaana mu maka awali olulimi awali obuwangwa bwabwe eddiini ennono n'okutegera kw'obuweereza kutandikira mu maka na buzadde by interaction. Omwana ayiga okuba maama ajja ku maama ebikolwa ate n'afuuka omukyala omutuufu. Omwana ayiga okuba taata ekikolwa kijja ku taata
ate wakati w'ebibiri omwana nayiga wakati wa bombi nti waliyo taata waliyo maama n'obuweereza bwabwe ng'ate byombi abimanyi. Nabwekyo ne Katonda tuba tumwogerako amaka abaana bayiga nnyo nga twogera mu verses ezinnyonnyola ku bikolwa ebigudde mu maka nemuga nti Jakana Naduli nti wangi obanga ndi ne taata ng'otera okwogera nemuga nti yabikisa bakabona n'abawandiisi n'abyatulira abaana abato olwo ndeeta vaasi okumutegeeza nti taata wano waliwo ko ku nsobi gy'otaalabye totukulembezesa emyaka nti mutabani wange naga nti okay obadde ogamba ki nemuga nti taata ekintu kitambula era bwakibusenga naga nti ddala kituufu obadde mutuufu sikugabatuka nemuga naye nayo taata awo tokiraba sigwa bingo byogera ogira mu Bayibuli okitegedde naye ate nze agimugamba nagijja kwani kuye ewataali essomero lyonna okusinga kirasi ezawaka kaakati mu maka gaffe by interaction tukole mu bikolwa byonna bye tuliko muleke kukuza baana bammwe mu nsobi mu mpisa yaffe ey'Obuganda si bwe guli n'osanga omwana Jakana Naduli mutabani wange okyakola ekintu ekyo olwo okuze mu myaka mu nsobi ate ku kitufu takukuza bwemuga nti taata njaga kwiga ku mmotoka eba olya buyinza okulwala nemba nga nze nsobodde okuvuga nve ku mmotoka yange egyo emyaka givuga emmotoka ate kati ku kitufu omwana kyaleeta ate okiwakanya mu mbeera naye eva mu nsobi aba mukulu agamaka gabeera contradictory naye kitugamba kyeki omwana mutukulize mu mpisa n'ebigambo ng'obimuwa ng'omukuliza mu ebyo statements eziriwo yabbye nti wabbye mutabani nno nti ekikolwa ekyo kikyamu Bayibuli yagamba kabba abbe bwaliko w'okunyaga naye balyoke bamukola eki yali ategeeza nti ebyo byonna byokola bya bwereere ng'omuddiramu mu mpola leka alimba mutabani tolimba wali umulizo okulimba balyoke bamulimbe bigambo bya Katonda naye bw'obanga totaddewo interaction eyiga naye ne mu bikolwa by'okussaawo bukambo obusukidde si bituufu mu maka kale mu nnaku ezo tuzisiperinga abaana okwiga Katonda n'okutegeera kw'ennaku ze tugenda okukuza temwerabira ntitwogera ku kigambo Christmas abaana tubayigirize mu mpisa yaffe bategeere nnyo Katonda nga kivudde mu nsibo eyaffe bagenda okuva mu masomero n'okugattako kwe bateekeddwa okugattako ng'ewaka tututte ebitundu 5 essomero litutte 2 mu 5 interaction gy'obadde yogerako bwete bweteekeddwa okubeera nze ntegedde ebintu byonna byentegedde ngasseko okusoma kwange ng'okuggyeko taata sinayo kirala kyenkugamba era sijja kutegeeza nti bwe nagende ettaka n'ensoma ennyo navaayo na kino bwe nagende bwe nze wano mu masomero gaffe najja na kino wabula emboozi oba interaction ebeera wakati w'abazadde n'abaana baabwe kwe kuzimba kw'eggwanga erigenda okunywera ng'omwana omusinzizza mu businzizo bw'eddiini ate n'omutegeeza n'obuwanga bw'okubutegeera wakati n'abyawula era n'ategeera nti okuba omuzira si kutegeera kwa ddiini kwokka wabula n'obuzira Bayibuli ebwogerako omuntu alwanira eggwanga lye osooka mu bibyo n'ebyakano mubireetere waki wamu hand and gloves emboozi eno tuyinza okuleka ng'okujjako wagitaddeko ng'ogamba tunaagenda bunaayira egenda Kongo buyetoole bwetu naye betwogedde nkakasa bimala era bimala olunaku olwaleero naye ng'era tebinawa kumaliriza bulungi nga bikina okuba byongereko tulabe katojjo katono kummwe abazadde abatulaba abalina abaana amaka gaffe abalina abaana abavudde mu byalo balire ennaku enkulu ewuwo abasindika abaana bammwe mu byalo nti mugende muli ennaku enkulu ne bajjajja people of that kind ekigambo ddiini wakyosindika omwana gyekiri eyo question nnene tubadde n'obuzibu okunyigirizibwa mu ggwanga lyaffe abantu ne babeera bize obukozi n'obuwulize oba ontegedde ekigambo okuwummulirako ewa kkojjo be wa taata omuto kizze biseera bino nga kitunuulidde buzito bw'oyo gwe tusindikako omwana okukira ku ffe ababasindika kyentegeeza ku kyo nti nsindika omwana wange wa Dr. Heebwa nga mmanyi ajja kulya ku mmere ennungi wabula mu nkola yaffe enkadde mu Bwakabaka twasindikanga abaana abo okukulirako mu maka gali kujjayo mpisa bayigireko mpisa n'obuweereza Bayibuli kiga nti alibeera omukulu mu mwalisooka nkuba muweereza w'abalala n'aweereza mu bali era n'ayigiramu agenda okutuuka mu bifo bino ng'ategedde naye olwaleero nti nasindisa omwana gwe kyova okwogerako agenda alye Christmas irrespective of other issues ate omwana agenda otuuka eri addanamize bw'aba takomyewo na lubuto
oba ntegeera kufuna bulungi kaakati abwe buzibu n'obulema bw'ebintu bye tulina olwaleero ebituufu twabivaako Bible kiga nti ekisa ky'enkomo kiba kinaatera okutuuka ebiwensa biweebwa obudde butono nnyo okusinga ebyo bitali wansa era ebitali wansa biweebwa obudde bungi olwaleero kye tuliko kyekino omwana agenda okuwumulako ewa muganda nze sinafuna nampeereza ku mwana yenna abange ngezezzaako nga kyensobola kuba mbatambuliza mu elementi bbiri buwangwa n'okutegeera Katonda mu busiraamu gyendi ekyo kyo Katonda nsaba nti abakuumiraawo n'okutegeera kwabwe kubeere mu maaso naye sikakasa nti omuntu bw'aba mpadde omwana ayinza okuddayo nga kyekimu naye nze situnuulira mmere gyajja kulya waka ntunuulirako ekimugasa era oluusi agenda okuddayo eri batera okubuuza nti naye omwana wamuwa biki omwana yakyuka kandi tewali okukyuka kuba nkozesa ebintu ebi psychology n'eddiini nengattako empisa zaffe ezawaka bwe nategeera ebintu ebyo najjamu ekintu elementi egi butya bwolera omwana nga tokozesezza bukambwe na muggo wabula ne muteekebwa mu kubayigiriza mu kwagala omwana asobola okuliira Christmas ewuwo nkikuddiramu nga tagenze wa neighbor wadde wa mutwowo naye nga mwaliddemu ogwo n'ebijanjaalo oba ne katinkuma oba mwasiise ttimpa nakkuta bulungi era naabira satisfied ng'akawooke wa neighbor kabaddewo naye okusinza ku butya bw'omukuzizza awo kyekidde ekyembuuziza nti abaana baffe nga tunamusindika eri mu kyalo omusindika kujjayo mpisa nnungi oba mbi kiki ate lwaki kinakabe nakuzo nti abazira abasinga basindika abaana ba neighbor oba ba uncle abo kuba nti no bo bali bubi ewaka kyenkugambye so go kinyonyedde bulungi n'ogamba musobola okulya ekitone ekyo ekiriwo omwana aba satisfied ate era n'atayoya naye n'abazadde tulinawo neighbor waffe twaliko eyo ekapeka kaddunda gye batuziika nalaba ku families ezimu nga zikutabula nakino mu mafamilizi gaffe tukyejjemu abazadde muyigirize okukuza abaana n'okulunda kw'ebinyonyi oba ebisolo ebiri awaka nga tukozesa olugero lugamba nti wamba waba ayiga amaddu ga mukamaawe n'agagaagattamu omwana n'alunda enkoko ejja liri alwadde lwadde akiyeeko naye akagera alwaleyo kasojja alye ku ggi kubanga ekituufu tajja ddirya ng'olimuwadde talina bulwadde enkoko ne butuuka nga bazirunze nga bazirya ku Krismasi ate ne bakulaba nga wagabidde neighbor oba wazitunze zibabadde balunda ate gwe n'ogulamu ebigere bagenda okulya mbu ate fees muzirindeko okubeera buto bwa birowoozo omwana yenna gyali bw'aba alunda ebisolo byalunda mulimu ekikye kimuwe byonna bye kizaala bibye temubeera balyazamanyi eri misaayi gyammwe Krismasi bwe zituuka abaana mubate yiddi bwe zituuka abaana mubate mubagambe nti ku nsozi tubadde tulunda musongeko gye mwagala tulye bonna basukana tatwagala kulye ne babalonzemu esingamu ku bansava gye basalire bajja kuyigira ku nsava eyo kuddamu okulunda ziri zifaanana eri gye baalya naye abaana balunda ewaka ebisolo n'ebinyonyi sebo tebalina ke bakombako ate muzitunda mu kujja mu fees olitunda mmeka era olikutadde abaana mubate babekwe balyanga bifuddemu mu abazadde era kiwenkula fe kitaffe alina olugero lwabadde nga tutegeezaawo nga tulabanga olw'okusaaga nga tubadde tutambuddeko naye naga mugende mugule ebintu mutulye ku michomo mugule ku bugonjo obw'okumakubo tutera okulya nga mu mpisa ekiddugavu oba ntugenda mu hoteri n'agula emmere nga nnungi naye omanyi statement gy'abasembyayo mwenna mwe taata weebale tuganaga nti omugagga bw'atyo bw'akola olwo taata adduula si kuduula akunnyonnyola akulaga nti empisa bw'obaamu teweekodowalira bannaffe tutambudde nabo ku troops nnyingi ne expeditions tubadde tukola mu gye tuvugire ebidduka mu kutambula kw'okwetoola amawanga naye nga ku lukuusi lw'essente kugamba ye kennyini yeetadde ku lukuusi essente azirina tayagala kulaga baali nabo nti nnamu 3 eva olinamu 10 abeera awo zimala kugwana gyawaga nti bane nagulidde abyawo tumuga nti obadde ki Paulo tanyega ayebwa kiki tanyega ali mu kwetoola paka lwadde kinaga nti esta tujjange gyagudde ketubudde tugatolina mu kasente olwanyumya bibozi ate kati anyumya nti zaakoze eki zagudde ekyo kiva mu maka bayajja nakyo abazadde beeri azaamaanya abaana ne babitambula nabyo ne babenga bakuze nabyo abaana mbamba bakuzizza waka mulunde ebibaata ebyo
tujja bbiri ku nnaku enkulu yekka nnyini ne waba afunyeyo ekizibu ng'omulaba kiyinza okuba nga kijja kuba kizibu kikutegeeza nti taata neetagayo ku ngoye mugaye nti Jakana kye embaata ezo nzikuwadde bbiri genda ogulemu kyoyagala ogemye obubbi awaka lwaki agitugira emmanju agibbe nga yagambye waneiba tulina embuzi jangu ssaawa 3 tuba tweggalidde akasumzo taata akateeka wali byonna byakuza baana mu maka mubakuze nga mubateekeddwa okuteekebwateekebwa okutegeerekeka omwana ajja kulya ekinyeebwa awaka nga kimanyi taata talina era tajja genda waneiba kulyayo nnyama Absolutely. era tajja kwegomba nnaku nkulu kuva waka wagende ew'omuliraanwa. It is impossible. Kale ku ekyo nga bwe tubadde Christmas ennaku zino tuzikulize mu mbeera n'okutegera kw'abaana okubakuliza mu bigambo ebyo n'ennaku ki kyezisipeeringa okusobola okutegeera nti Christmas we batugera Christmas omwana atambule Christmas atambule Eid atambule Pasika. Okay. Kitegedde? Katonda bankuumire. All right, kimanyi ebudde obusinga ebirungi bigwa byokya naye mbeebaza nnyo mwenna bana Flashlight in Uganda bambi Charity abali mu diaspora abali mu Kampala abali wano Obulenzi abali Kakumiro abali Hoima abali Masindi all over the globe. I love you so much. Tumiddeko mukadde wange tata Nzala Canon Captain Christopher Matovu tumiddeko nnyo muze tata wange naye nkozeza mu mbeera journalism ino nyizo okuba era mwebaza n'abatwetolodde bonna ewaka bamaama baganda bange mbatumiddeko nnyo mbagaliza Christmas ennungi ey'essanyu ate nga ya mirembe. Sijja kurabya naawe Honorable Jakana nkwebaza nti tutambudde ffenna mwaka kati tugenda mwaka gumu n'ennaku ezigendamu bwe zityo weebale kwekumira ku mpewo the Flashlight weebale okubeeramu naffe ate weebale kutwagala nti buli kya bitwagaliira obaawo era nkyaddamu bajjukiza mwenna bali ku mikutu guno nti lawyer no Suleiman Jakana bw'oba oyina issues nada legal cases is available. You can contact him ajja kuyisizaamu ebintu byo nga bwe byagala ng'omukama emubezi bafa ntina nga kyatwadde obulamu n'ekisemberayo ddala nebaza babali ku makamera mwebale ekifaananyi kye mutuwadde abali mabega awo mwebale ddala mwebale kutwagala mwebale kusigala nga muweereza ensi yaffe Uganda. Tumira kwali n'omukyala bamuyita Sarah ayinako program eri it's online program. She's based in London. Nenga her programs basically budo businga za kugamba experience jenvuddeo ne joli. So she's called Sarah and our show bajita Be Nice Show eberako kugamba yet but teyagaliza aba antu muno mukola bubi atana yakudiza omulino always amote gamba be nice to everyone. N'abaana bakomya koza atya ne Bible nga yagamba nti if possible create friendship to everyone if possible ne wali wa muganda wange ne bogezako mwesi wako nolaba wesi wakulwazi so bagaliza enako enkulu ennungi tumidde Sarah Honorable Jakana kutumiddeko. You have to be nice to us, we shall be nice to you, but don't forget, I know you're already nice to us, but maintain the credibility of being nice to us all the time. Nebo kiba kiganyi Bible ebaga nti mugwenga muyimukenga. Mugwenga muyimukenga. Yes. Bobby natugamba nti muyimuke tutambule. Bobby ono wamwagala. Bobby mwagala. Muntu munnange ate mukristayo munnange. Ate mvubuka munne. Msituke tutambule. Yakuba ulime nagamba msituke mutambule. Tetujja kusirika ng'ensi yaffe Uganda eri bwetu. Show yaffe yola tebadde political de nakamu. Gwe atwagaliza natatwagaliza tukugaseemu. Oyina okweyisa otya muzine ennaku enkulu. Don't plan evil things because omukono gwa Katonda gukyaliwamu naffe. Weewaawo. Twagalize Christmas ennungi. Bana Flashlight channel wamu ne banna Uganda bannange most especially betugwa mu luse olugwa mu ndani nakalamu bikatano mu mukaaga ntegeeza kuba omuganda atali munnamawanga nga Dr. Hewa Jendi atira naye munnamawanga bwantunulako kubanga sigwa mu luse lwerumu
gyava nze jjajja so ino kumpe ekiti na bwekityo omusayi gutugatta ogwenda nakalama y'obujjajja nja kumuletanga jjajja okuzukuza obuganda oyogedde bulungi naye omulimu gwe yagutuukiriza dda ogw'olunaku luno kati nze okuba nti mbaagaliza kugira nga mutegeeza nti bonna bawe nga bwe wankozeeko naye nja kubategeeza nti yonna gye muli mbaagaliza olunaku olulungi ate olutaliimu buyinike n'okwongerako okusaba n'okutegeera ebiruubirirwa by'oyo yajja ku lw'ekkubo obulamu n'amazima n'okutuggyako ebizibu ebyo ebyobuyinike ebituteeka mu mbeera y'obutaba wamu kale Katonda nga ye mubeezi yagaa nti siri baleka nga muli bamulekwa mu lunyiriro lumu tuba tutambulira lubeerera okujjukira nti mugongo gwe gwetikka bingi ku lwaffe kale tuleme kusuula nnaku zino n'okuzitunuuliza ng'ezitali mu makulu wabula amakulu ge tuba tulina okugyamu bannannyini kuzibeerawo oba okuzitandikawo kwabwe ebigendwa byali ki olw'obumu okwagalana n'okutegeera kwa Katonda kyetujja okusigaza Katonda abampeera omukisa Katonda naffe akutwera omukisa mu zino ennaku omutali buyinike wadde n'akamu Haji Naduli taata waffe tukutumiddeko nnyo wana atumya ndekerani mwenna mbagaliza ennaku enkulu ennungi ez'emikisa ate ez'essanyu be nice to us akuume